naye nga mugamba mutya ebibuuzo by the way wentandikidde kubanga vidiyo eba mpanvu nnyo temujja sobola kola kikubiraba so awo tutuusa awo leero ennaku z'omwezi ezo so kati nyala ne bino mubimanye oba mukitegedde oba munfunye natandikidde eri gye twabadde twasoma bino bye tuze tusomako so twasoma ennaku z'omwezi ezo olumi ne tujja nga tunoonya nampawengwa twazoogerako naye era ndaba nga njaziddamu kuba wempita ku Facebook eyo ndaba abantu even tamanyi kuwandiika lulimi Luganda R ne R nga zikyamubuzaabuza naye ng'ate mbinnyonnyodde ebintu bino bannaye nzize nga mbinnyonnyola bulungi nga bwe birina okuba amateeka kuba mbadde manyi nti oba saabannyonnyola nampawengwa naye nampawengwa twazinnyonnyola amateeka agafuga olulimi Oluganda nga ennimi endala zonna amateeka agafuga olulimi Oluganda tulina empeerezi naye era tulina amateeka agazikola ki agazifuga ng'ennimi endala ne bawa ekyokulabirako oba okiraba ekintu ekyo babulina nabo amateeka agazikola ki agazifuga ennyukuta empeerezi ate n'ennyukuta ze tuyita alufabeti oba okitegeera so bye tuze tusoma nkoze vidiyo empanvu eri ku YouTube then entono gye batera ku status lwakuba saagala nnyo giwa abantu balala mulimu be saagala nnyo kungoberera era mulimu ne bayuda naye nga it's okay so tusome nabadde nno manyi zo saazibawa naye nagenza okulaba nga nakola kinga naziba okay ya so aga mateeka agafuga egundi eze amateeka agazifuga ennyukuta ezo wammanga ziwandiikibwa zokka liteeka erisooka okuggyako so byebyo ndowooza byebyo just njagala S4 bino babibabuuza ate ne mubigwa bw'oba olina essimu sharingako n'omwana akola olulimi Oluganda wonna waali oba contact me